Kikakasiddwa nti Uganda ekwata kya musanvu ku lukalu lwa Africa mu mawanga agasinga okubaamu obuzi bw'emisango ate n'ekwata kyakubiri mu mawanga g'obuvanjuba bwa Africa ekiraliikiriza ennyo Ssaabawabi wa gavumenti Jane Francis Abodo. 7 out of 54 African countries and second among the 8 East African countries with the highest organized crime. That is scary. Abodo okwogera bino abadde aggulawo olukungaana lw'abawaabi ba gavumenti olw'omwaka guno ku Hotel Africana mu Kampala n'ategeeza nti kino kivudde kuba nti Uganda eyanguyira abazzi b'emisango okugyesogga era nkati bakyusiza obukodyo. As it presents many openings for organized crime to flourish. Sharon said it was the destination, the route, the everything of mostly organized crime. So we should be alert to this as prosecutors. Bw'ati asabye abawaabi ba gavumenti okubeera abeegendereza mu nkwata y'emisango gino bwe gitwalibwa mu kkooti nga bakulembeza mwoyo gwa ggwanga obwerufu n'okwewala enguzi. We cannot be directed by anybody or any authority. However, as we exercise our mandate, we must know that we must have regard to public interest, the interest of administration of justice, and the need to prevent abuse of the legal process. Agumiza abawaabi ba gavumenti nti woofiisi enneetegefu okubabeererawo. I really support you 100% if you take the right decision. So take those decisions, the right ones, without fear, without favor, malice, affection, or ill will. But if you make the wrong decisions, you are actually on your own. Abodo era yeekokkodde tekinologiya n'ebyuma bikalimagezi byagamba nti byongedde ku buzzi bw'emisango. Actually, it would be an understatement to say every minute it is changing. You blink and just change 3 times. That's how crime is. Alaze obwetaavu bw'okubangula n'okuwa abantu abakwatibwako mu kulwanyisa emisango obukodyo okuli poliisi n'abawaabi ba gavumenti. The symposium is an opportunity to discuss the current and the future role of the ODPP and of course other prosecutorial agencies that are here with us in how we can counter this emerging and organized crime. Olukungaana luno lwetabiddwamu abawaabi ba gavumenti bonna mu ggwanga nga luggwa ku Lwakuna n'omukolo gw'okujjukira yali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi. Shamshad Nalujja yakusakidde gweno ku Lwabukede TV.